tugenda kusoma ku topic empya naye nga tuwongedde ogigaziya. Abyagala jangu obirabe, atabyagala bireke. Naye nkukakasa bonaaba otambulambula mu bwensi eno bino byenkugamba ojja kubiyiga, ojja kubisanga nga ate wabiyiga. Ate nno negamba nti if you don't know you don't see, if you don't see you might lose your head. Ono omukulembeze wa ggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, abantu abaavu tewali mugagga yakyawa Museveni. Tewali mugagga yakyawa Museveni, ekyo nkiddamu. Abantu abaavu bakyawa Museveni, abantu abatalina kyakula, abatalina future, kubanga always abantu babeera balwanagana n'omuntu abasinga era baba bagala kuwuliriza ebyo bye baagala. Ono omukulembeze wa ggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ngenda kubasomesa, kubanga abamu bagamba si mukulembeze waabwe, abalala bamukyawa n'abalokole bennyini, kubanga abantu abasinga babalokoka bamanya nti bannabyabufuzi bantu basetaani. Ayinza okuba si mulokole nga ggwe nga takkiriza mu Katonda, naye ate Katonda yabaakoze atya, yabaamutaddewo. Kirungi okumuwa ekitiibwa n'omugondera ng'omukulembeze. Ekigambo kye bayita understanding, ekigambo kye bayita understanding kye kisembawo mu bigambo nga knowledge, wisdom. Kuba tulina obuzibu mu Uganda, abantu abasinga leero balina wisdom kaye, balina kaye wisdom, tebalina wisdom. So others are knowledgeable, others are wise, but they don't understand. Kubanga ekigambo kye bayita understanding is to stand under. Katonda yeewuunyisa engeri gy'akolamu ebintu bye. If you don't stand under somebody, your knowledge and wisdom is going to be helpless. Kyova tulina abasomye bangi, tulina abagezi bangi naye nga tebategeera. Obwo bwe buzibu tulina leero mu ggwanga lya Uganda. Kati njala tusome ku kigambo kino. Lwaki oteekeddwa okurespectinga omusajja, kubanga ka video kagenda kubeera waawo. Lwaki olina okurespectinga omusajja akulembera eggwanga lya Uganda? Omuntu bw'azaalibwa asooka ne taata, father, mother, mu kkubo lye, kubanga buli muntu alina ekkubo ly'atambuliramu mu bulamu. Kati bw'ova ewa taata ne maama abali biological abaakuzaalira ddala ne bakuyonsa, Katonda mu kkubo lyo ateekamu bataata abalala ne bamaama abalala. Okugeza ogenda ku primary nga waliyo class monitor, waliyo ba prefect, waliyo head teacher, waliyo head mistress, waliyo ba class teacher, ba director of studies n'abalala. Nojja ng'otambula mu lugendo olwo n'oba ng'ofunye pair ya father ne mother nga tebakuzaala naye nga baliwo okulambika mu kkubo. Abamu baba bakambwe, abamu tebaba balungi, abamu tebaba bangu ng'edimasita n'ebirala. Nojja ng'otambula, kyokka jjukira kino nti waliyo obukulembeze bw'eggwanga lyonna omubeera omukulembeze pulezidenti ne mukyala we first lady. Kati ebyo ng'obivuddeko, waliyo Katonda kitaffe gwe tugamba nti Abba Father, our Father who is at heaven. Ne tubanga mu bulamu bwa omuntu okuyita mu bulamu asanga peya z'abataata ne bamaama ab'enjawulo asobole okufuukawo omugaso. Kati tulina obuzibu mu ggwanga mbavubuka abakula, bwe tuba tulina obuzibu mu ggwanga mbavubuka abakula, ono tebamulaba nga taata ne mukyala we tebamulaba nga maama, babalaba nga abasiru abatalina magezi, simply because they are politicians, they have their mistakes, nga taatawo bwe yalina mistakes nga nabo balina mistakes. Naye kirungi okutegeera nti bano nabo bali mu kkubo lyo, era kyonna ky'obakola ne omwana we agenda kuyita mu process y'emu, ojja muzaala gwe ne mukyalawo atambule mu kkubo nga toli nayo. Bameka nga mama wo toli naye ntaatawo toli nayo, awo oli landiroodiwo, mukama wo n'abantu abalala Katonda bakwetoolozza
balina obuvunaanyizibwa ku ggwe nga mama otamanyi na kumanya ati gwe bw'obanyooma naawe prosesi yemu ensi egenda kukunyooma kyova olaba olwaleero mu Uganda tulina ba senior citizens batono abavubuka bagenda okufuuka ab'omugaso batono because they don't understand. Kati kankulage ekintu kimu omukulembeze w'eggwanga erya Uganda tubeera wansi we ffenna we are under the leadership of President Yoweri Kaguta Museveni. If you don't believe that oyinza okusigala ng'ossa ng'era oli mulamu naye oba n'omusango mu maaso ga Katonda kuba Katonda yasindika omukulembeze wadde abeera mubi kye bayita standing under somebody. Oyinza okuba ng'onyigirizibwa wayinza okuba waliwo ennaku wayinza okuba waliwo ebizibu era nga bingi ebitatambula nange ebitatambula bulungi mu ggwanga lya Uganda mbiraba but kiŋŋwanira okukkakkana wansi w'omukulembeze olwo nange enkyambeere taata omulungi n'omukyala wange abeere maama omulungi n'olugendo lwange lunyanguyire mu bulamu muve ku baazaake muve ku baalumbuye muve ku bapengepenge asobola okusitula ekigambo n'akivuma nabbanja oba asobola okusitula ekigambo n'akivuma omukulembeze kubanga eryo lyekkubo lyabwe lyakunyooma buyinza. Katonda tanyooma buyinza. Kati kankulage today knowledge, wisdom, understanding tebiriiwo. Tuyina cunning, tuyina abantu abakalabakalaba, tuyina conmen, abantu abafere, tuyina clever, abantu clever ngambe tya, abantu tuyina people who are Isaac. Chovola tuyina abasome bangi ate bana gye balaga kubanga simple banyooma obukulembeze. Obukulembeze obuliwo babuyisaamu olugaayo. They don't understand because they don't want to stand under somebody. Oli n'agamba ndi the President Museveni si ye mukulembeze wange nze gundi ye mukulembeze wange. It's okay kigambo kyogedde ne totegeera olina amagezi era n'okumanya omanyi but you don't understand. If time passes togenda kuba muntu wa makulu mu bulamu kubanga olugendo olwo lwonna ng'otambula mu bulamu Katonda agenda ssaamu bataata ne bamaama mu bulamu bwaffe. Dr. Tina awo ali mukunda b'omuvubuka tandika leero okwetegereza okugoberera obuyinza obuli mu ttaka. Obuyinza obuli mu Uganda bukulemberwa Museveni. Oba oyagala oba toyagala kyokka oba toyagala Katonda agenda kussaako ekifuba emyaka giwera 56 ofune ebizibu by'otamanyi nti byava mu kunyooma bukulembeze buliwo. Ago magezi siga abantu buntu magezi ga bwa Katonda. Nze ndi musajja mulokole naye nagenda okulaba ng'ensi yaffe yonoonese. Omanyi ku radio Simba baatubuuzanga ki ekibula wano ekibulawo kyobanga oleeta kati bino tebajja bibasomesa ab'opposition n'abalabe mulaba bajja kujja babayigirize kuvuma na kujerega naye nze mbibagambye omukulembeze gwanga ye Museveni Landlord wo taatawo mukyala we Janet Museveni taatawo nabbanja taatawo abakulu bonna abakulu b'eddiini abakulu mu magye Landlord w'ekifo w'okolera maama wakuzaala bonna benkanankanira ddala. So omusajja ono gwe mulaba mumurespecting bw'oba tomwagala sijja kukaka kumwagala kitegeeza nti bwabeeronda enaalemu tomuvuma tomujerega bw'oba owabula tovuma tojerega wabula buwabuzi toteekamu olulimi lumulengezza kubanga naawe ensi egenda kukulengezza. Waliwo ebigambo bibiri mu Luzungu. The world is going to boil. Waliwo ekigambo boil ne broil. Genda oteeke mu boil and broil. If you are bw'oba onyooma obukulembeze the world is going to broil and boil you.